Sanse mwenno balaba kwagida live mwebale kubaako bannaffe mwenna mu ngeri ez'enjawulo tubeebaza obutajjangu okutugoberera n'okufaayo okulaba ki ekigenda mu maaso kwagida live. Gwe omugenyi wenna ali ku Agida live olunaku olwaleero akakantu kolaba wansi akamyufu munyiga. Leero tuze mu nkuba ndala bw'onoobeera ng'onyiza akamyufu ako leka taddamu kulaga kimyufu omanya tuli wamu nawe, you are part of the family. So nakolwayo tuze mu njogera ya Luganda, tugenda kukwasaganya lulimi Luganda twogere ku ntambuza y'Oluganda. Manyi mu Luganda bannyo abantu bakimanyi nti week ebeera dimansi, tebakitegeererako ddala olunaku baluyita zooba, tebakitegeererako ddala. Olunaku olwo tuze tubannyonnyola ekikwatagana ku wiiki mu Luganda. Twagala kumanyisa bannyinaffe baganda baffe mu ngeri zonna n'abaana baffe mu ngeri okubasomesa. Njagala kano akanyomero nkaweerezeeko omukulu Isabella Salimu Semata ne muganda wange Balamu okuva USA. Muganda wange ngamba nti abaana tebamanyi kiki Oluganda, tebamanyi balutambuza. Olunaku olwo bafunye omukisa. Ndi ne musajja wa Kabaka mukulu gwe mumanyi ennyo Rogers Tebitendwa, muzadde tazaawa, era ngenda mubanjulira abeeko by'abasomesa mu ntambuza ya wiiki nga bwe mugitegedde nti ye dimansi, olunaku ly'ezzooba. Ssebo ekitiibwa nkwaniriza abatulaba babuuzeeko mu ngeri enjawulo. Abatulaba bannaffe ab'Olulango abatugoberera wano ku Agida Live eddoboozi lya Gomba, bannange njala kutwala omukisa guno okubabuuzaako. Olwaleero engeri gye tuzzeemu ya ngeri butuufu, engeri eno yeewuunyo yakyewuunyo ntenzirugavu kuva mu matame kwega ya ngeri nga miti gy'amasannyalaze gigatambuza ne gisula mu nzikiza. Kubanga nange leero okubeera nga ndi interviewed nange mbuuzibwa kuno kyewuunyisa, kuno enswego by'ennyonyi kyanjawulo nnyo. Muganda wange amanyi tulina abantu bannya abali wano n'abatali wano nga batawaanyizibwa olulimi Oluganda, era balina enjogera gye balwogera. Mulimu otera obbiŋŋamba nti yine lwaki oyogera bw'otyo, kati engeri gy'ozonsomesaamu ne kyennumiriza nga naye kankuleete osomesa oyo omuzadde oba omwana we ali mu kutulaba obudde buno, tutwale akakisa kano okubadeeteranga ku bikwatagana mu lulimi Oluganda. Kirungi nnyo. Era akadde kano nga tonagenda wala, amannya mpuliddemu Tebitendwa, linnya lya lugero lyaki? Erinnya eryo lya lugero, era nga bw'owulira nti Tebitendwa kitegeeza ebyange Tebitendwa. Mange omukyala Nakirijja Elizabeth mu kuzaalibwa yagamba nti ebyabaawo byali bingi, n'agamba ebiguddewo Tebitendwa, n'omwana ono mutuufu kamutuume Tebitendwa. Mpozi era batulaba njala okubategeeza nga we yaŋŋambira nti malayika we yamujjira n'amugamba ku buwanvu n'obulungi olonzeeko ki, n'agamba kanonda obulungi, kyovola nti obulungi bwe bwaŋŋaana okuwanvuwa. Era ate kino banaye kansooka enkyebaliza omutonzi ti omusajja ono ebiseera ebisinga tayagala mubuuza ng'ayimirira ekituufu, naye leero anti abawanvu bwe baba bambuuza kineetagisa bakubira ssimu ne mbakubira abali waggulu abawanvu abansinga. Waliwo omwami ono omuwanvu atera okuvuga mu motoka yaani bamuyita Ssennyonjo Ronald Wemawokota. Bwe mba mubuuza namukubira simu nemugamba wange muli mutya eyo waggulu gye muli, kale nno kyova naye nga bulungi bwe bwaŋŋaana okuwanvuwa ne ŋŋamba kankiggalirawo. Kati nga bwe tuzze okubategeeza ku by'Oluganda eby'engeri, tutandikire mu myaka, myezi n'olunaku tubawe n'ennaku zibeera mu wiiki oba okirambika omwaka gwe tuyita eddaza ate kati ewiiki ne tugiyita eddimansi, olunaku ne tuluyita ezzooba. Ekyo nno twakyewola. Omanyi Oluganda lugagga, lujja lusika okuva mu nnimi ez'enjawulo. Kati kitwasika mu bannaffe bano batwatera embundu ne tukisika ne tukireeta bwetyo mpola. Ate Abaganda bakolagana nnyo n'Abanyolo, bingi nnyo ebiri mu Luganda nga ne mu Bunyolo nabyo obisangayo. Kale nno ezzooba n'Abanyolo bakikozesa, Abanyakitala bagamba erinzooba bwe batyo, ekigambo ekyo gye kyava. Bingi nnyo ebikwatagana bwe bityo, era tujja genda nga tubiraba mpola mpola. Kati nga bw'onnyonnyodde, njagala kati omanyi nze mmanyi nawe yali eyo amanyi nti olw'emmande mmande, olwokubiri lwakubiri, olwokusatu lwakusatu. Njagala okirambike nga luŋŋamba oli ne lwagenda okuwandiika aleme kuddamu kukola nsobi nti olw'emmande luyitibwa bwe luti era bwe kiti
tutandikire mu wiiki onaddako tujja bagamba emyezi olwa tuli baddako tubagamba ebirala neyanzanye abatulaba ku Agda Live era abatugoberera okusooka byonna njagala kubeetondera nno ennyambala eno bansanze mu nnimiro era ndowooza abalaba mu background ennyuma eno mulaba ente ezo mulaba ennimiro ezo bansanze mbadde ngenze kulimako gye bansanze naye ne ŋŋamba nti weweeyama omuganda agamba eyeeweza omumbago bazikuba awentandikidde okusooka byonna olunaku olusooka omuzungu yaluwa erinnya lya mande omuganda nalutuuma kazooba kakati olunaku oluddako olwokubiri omuzungu aluyita Tuesday omuganda naluyita walumbe kati olunaku olwokusatu olwo lwe luyitibwa olwa mukasa olunaku lw'omukasa olwo bannaffe mu Buganda wano abaasooka okuba nga bassa emize ne giva ku bantu tebakola ku lunaku olwo era twabatuuma abasamize kyava kukuba nti bakutwalangayo nga omuze gukususseeko ne bagussa wansi ne bafuuka abasamize naye kyava kukuba nti bassa emize tebakola ku lunaku olwo olwa mukasa naye ennaku zino zonna nga tugenda oziraba ennaku 7 bw'oba oyagala okuzikwata zikube mu bwongo oyina okuyimba akayimba kano wammanga n'ogamba Mande kazooba Tuesday walumbe Wednesday mukasa Thursday kiwanuka Friday nagawonye Saturday wamunye Sunday wangu kati kikuyamba okujjukira noga njala mbaddemu katono abaana abatulaba aba Olevo gwasoyingira mu Nsenvudde anti Nsenvudde secondary school ennaku zino zikwetaagisa kwa bimu ku bibuuzibwa Nsenvudde ya secondary school kakati olina okuyimba akayimba kana Mande kazooba Tuesday walumbe Wednesday mukasa Thursday kiwanuka Friday nagawonye Saturday wamunye Sunday wangu kati ennaku oba ozimaliriza nga bwegambye nti olunaku olwokusatu bannaffe olwamukasa kussa bannaffe abassa emize ate abasamize kyava kuba nti bwewabanga n'omuze nga bakutwalayo nti omwana ono mubbi bamutwala nti bamutwale ewooli agenda okussa omuze ogwo mwattu we yakolangako emikolo omuze ne gukka ne batuuma abassa emize abasamize tebakola ku lunaku olwo olunaku olwokusaba abantu abassa emize tebakola lwakusatu era kyekyalutuumya olwamukasa basamize tebakola ku lunaku olwo kale nno eyo y'engeri gye tuyinza okusengekamu ennaku zaffe nga baziyimba noziyimba bali mu Nsenvudde ku ddaala eryo erisooka Nsenvudde ey'okubiri Nsenvudde ey'okusatu Nsenvudde ey'okuna ate ne bannaffe abakolera ddala Oluganda ne mweyongerayo akayimba kano kajja batwaliriza mpola mpola kabafuukire emunyenyeso egenda okubanga ebamulisa ebunaalaga mu lulimi Oluganda lulungi Oluganda lugagga nnyo okumanya nga lungi newuunya lwaki tewawangula ntanda entanda tekagamba nti weewuunya ekyo kyava mu mpisa gye nnakuzibwamu mange yaŋŋamba nti obanga n'okwagaliza mwana wattu ate n'eddiini gye nabaamu neeyigiriza okwagaliza kati naleka bannange nabalekera bafune ku birabo bwe natuuka ku semifinal ne ŋŋamba nedda kanviiremu wano ne bannange bafune ku birabo era abasoyisoyi b'entanda ku leediyo y'embuga Kyabasa mukimanyi bulungi nti nakkaanya ne ŋŋamba nedda kanviiremu wano ne bannange bafune ku birabo kuba nali efunye ebirabo bingi era naleka it is on record nti mu ntanda ya CBS tewali muntu yali afunye ebirabo bingi nga bye nafuna bakugabira birabo bingi nnyo nnyo ne kati ebbomba gyeri bakugabira ebbomba ey'eggaali efuuyira omuddo efuuyira buli wamu ebiku efuuyira ebiyenje efuuyira ennimiro omuddo buli kimu ekyenjawulo kimuwulidde mu musajja ono tiyeetabako ne mu ntanda so bwe twogera ku kigambo ky'Oluganda tuyingidde ewantu ewatuufu buli lunaku ate era nze muwandiisi w'ekitabo eky'Oluganda ekiyitibwa Omuganda n'Okufa
ekyo nno kinnyonnyola akawonvu n'akaggabu bwe tweyisa okuva nga tufiiriddwa emikolo egikolebwa wonna singa musajja aba yafudde olwo omukyala asigadde tumuyita tutya nti namwandu ate bw'aba mukyala yafudde omusajja ate yetaba semwandu abaki nsumulula osuna ebiyika mutaka byoyagala entungo bweyika mutaka ogirondawo gamba byo byonna biri mu kitabo ekyo ekiyitibwa omuganda n'okufa ne kinnyonnyola tweyisa tutya omukyala weyisa otya ng'ofiiriddwa omwami wo okubeera nga ate takuddira oluvannyuma kubanga yani yagamba omwana mbwe emundu ekuseka akomawo emundu neseka ne bibanga aliwo byonna tujja kwongera okubimanya mu kitabo ekyo ekiriwo omuganda n'okufa olumbe lwaba lutya otambuza otya olumbe okuva wansi mu nju okutuukira ddala ku kasolya ebyo nno nabyo balina okubimanya abantu omukulu w'ekika w'ekika ke kasolya oyo naye mutaka yekka mu Buganda ewaffe nze gyenva abeera kyeyuna emirembe kaakati olina okuva wansi mu nju mwova mu nju yaba kitaawo tujja kuddolala banange buli lunaku tugenda beerangawo wano obudde era bulimu butajja kwogerwa tujja beerawo nga tubannyonnyola kati omulundi oguddako mbadde nsaba oleeta akatabo ako tukayiseemu oba tukalinde olika wa lunaku lulala ate bwe nkayisaamu olwo okitegeeza oli talina nsonga lwaki akagula ojjako okabalage okubalagako omuwandiisi ono akatabo akayita omuganda n'okufa yenze Ssejjombwe Philip Dadikono Kabejja Junior mwana wa maama Ombwati ngenda kubeerangawo n'omusajja wa Kabaka tebitenda nga togera kulimi Luganda this time round Luganda tugera kuba Luganda ekigambo kiri Luganda era kyalisana nnyukuta la cr amaja nawanika Luganda nina si Luganda bali abogera abo bannaffe eri banyakitala bale toyanza nnyo toyanzege bale kubaako nebaza omusajja abadde ku kamera olwaleero bamuyita Ronald Ssennyonjo nga tera driver wange nakusibo omanyi mukulu kakoma afunamuko emirimu nefuna driver omulala yatambuza kati ejagida onako batusinzidde ku kyalo kino Kakomo Kanyogoga tetusanze omusajja ono ng'ali mu kulima era emirimu agikwaza newankubadde ayambadde essaawa nzenje muwoze ali mugikwaza bike bulungi mukko waki musajja mulimi ate musajja wa Luganda ate musajja musomesa omutendeke neyanzege mwebale kubaako Mungu abankuumi nange mbasiibudde ayi Katonda wangaza Ssaabasajja Kabaka